ekiwandiiko kirina wano ekyampeerezebwa kya looya Emmanuel L. Muwonge owe Wisconsin mu kibuga Milwaukee. Kiwandiiko ekiraga nti bannaffe bamunnansi babadde era bakyefunyiridde ku kunyagula Abannayuganda, kunyagula Abaganda nga bagamba tukola omulimu gw'amaanyi nnyo, tulina abasirikale bangi nnyo nga bwabamu abadde bawuliriza ku rediyo eyo nga boogera nga bamaanyi nnyo, era emirundi mingi mbadde ngenda ku rediyo eyo nange njogere nga bakola kibanzibikira emimwa oluwulira nti nze njogera nga banzijako n'abalala bakola bwe batyo. Kale kaakati ekiwandiiko kino kirina kindi wano mu ttaano era ngenda kisaasaanya kukibunya ensi yonna okusobola okulabula bannaffe abo abeebase oba abatannaba kumanya abagudde mu kitimba ekyabanyazi, kubanga ebibiina tubiwezaawo mu nsi yonna ebigamba nti birwanirira Buganda, birwanirira Uganda, kunnawo Uganda, naye nga mazima gennyini byonna byabwewussa banoonya kukusa mbuto zaabwe. Kale kakati tujja genda tubawemukira nga bwe tunaagenda tufuna ebiwandiiko, nga bwe tunaagenda tufuna bwino, bwe tunaagenda tufuna obujulizi obutuufu, tujja kubawemukira, tetujja kutya engeri gye tujja okusobola okugolola abo abaliko entumba. Kale bannange abawuliriza, abagenyi baffe abali kakati ku rediyo, ababaka, nsanyuse nnyo okubawulira nga kwe muli, nankwadde sinaba kubalabako naye mbasanyukidde kubanga bangi betugambye betutegeezezza era abafunye ku mawulire gano betugaweereza nabo enviiri zibawedde ku mitwe. Kale ekyo sebo kyoleese nkyaniriza nnyo kubanga kyekyangoba ne ku rediyo gye naliko gano ge mazima, kirina kyentya nga rediyo eyo erimu obulyake nenjikuukako neŋŋamba nze sikolagana namti nabanyazi banyaga ssente. Obujulizi mbulina, abantu mbalina, bwe mubanga mugenda kubeetaaga ngenda kubaleeta ku rediyo abaali nga ku rediyo abasondaga ssente, essente ezimu bazikwasanga nze kennyini mu mpeke, ne bazinkwasa mu mpeke, so si mu kyeke naye mu mpeke, nenziweerezaayo obujulizi mbulina. Ayagala okumpalampa ajja kubawalampye mweramannyo. Kale bannange ebyo bye tulina okulwanyisa okusobola okugogola gogolimbo ali mu Bannayuganda. Ffe twayiwa omusaayi mu myaka egy'ensanvu oba ekinaana okuva ku bufi nga twagala kununula Buganda ebeere bulungi, naye kaakati ate bo batuzza Evrandi Nakabale Simba wakati sebo esebo ebigambo bya Evrandi Nakabale binkutte mu Babiro, nenjagala asooka nga tannabimalayo byonna mulundi gumu tugende empola. Kakati injini agenda maaso tujja kwongerako naye tugende empola. Kati njagala tube bakkakamu nga tukwata ensonga eno. Ensonga ya Lukandamanda nagyogerako ku rediyo wano. Lukandamanda yabba ssente z'omwana wange. Aba rediyo eno bakimanyi era nakyogera kaati era nekyogera ne ku rediyo ya munnansi nange bangobayo nendabula abantu nti abantu abo bantu bakyamu. Naye njagala kaakati okwebuuza management ya rediyo eno yasinzira ku ki okulonda omusajja alinga Lukandamanda
okuweereza kwetyo kubanga management yatuleetera tabu y'omusajja oyo omusajja oyo mwamulabako oba mwamuwuliriza lwebiro kubanga nze omusajja oyo alabako ebijazi nga naye omuntu ujjako omutunuulira mutunuulizi n'omulaba nti musajja mubbi mwamulabako omusajja kubanga abantu bawulira buwulire eddoboozi ly'eddungi nnyo nayogera owulidde akati fe abamugambako nga nze namugambako ndi musajja gw'oli mubimba maaso ali mu meeting mwali majimbe ayinza okumpa okufiza obwo mwami enginiya nkusaba osimbawa nankani katono nsobole okuyingiza kubanga waliwo ayingira kireme okubeera nga kikontana nankani n'oluvannyuma nkuddiza akazindalo kamuyingize Sebo obadde okonkona tusanyusa okuwuliriza Ssaabasajja Kabaka awangaale tuula naye bw'oba oyingira ku kyoto koona konkono oggyeko kituwe okubeera nti tusobola okweyingiza mangu okubeera nga tukwata obudde Sebo inginiya nkuddiza akazindalo genda maaso njagala ensonga ya Lukandamanda eno bannange tulwanyise abantu ababbi bano nga mwami ovuddeyo navaayo wano ku lwebyo bulambalamba omusajja Lukandamanda mumanyi namulabako naye mmwe bannanga abamuwulira ku lwebyo mbasaasidde kubanga oli omusajja bw'omulabako alinga zino zinamaaso embwa ze bayita namaaso tatunuulira bantu mu maaso muntu yenna alabikira ddala obubbi nabagamba yabba sente kaakati batuwandiikidde wano email yabba sente z'abasajja z'abantu webyo munnansi omukazi yamubbako dola emitwalo gumu n'ekitundu abalala n'abako bwe bati kaakati tulina okulaba nga tulwanyisa omusajja yayonoonye n'omirimu gyaffe abantu kubanga tebakyatuka sente olw'okuba abantu bano ababbi bavumirira mu sekuriti bubbi ng'ate be babbi abasingirayo ddala ennyo Lukandamanda musajja mubbi alimba Sebo mwami enginiya gwokyalina omusobole ku Skype atusoke tukwate oddeko kubanga twagala ogende maaso kubanga twagala tusooke tubibegebege tetwagala muntu agende tuwanvu kubanga omugugu bwe tuguleese twagala abantu abalina obujulizi babuleete nga nze nina obujulizi nina obujulizi yanziba ssente yabba ssente kunze nazimusindikira nenzimusindikira nina obujulizi sookoddemu osimbe wakati tuwulire ebirowoozo byona atukubidde Sebo oba nnyabo Ssaabasajja Kabaka awangaale tusanyusa okuwuliza tubulira amannya go ne woosinzidde otukubira Sebo Ssaabasajja Kabaka awangaale amannya gange bampita Kafeero nsinzidde wano Oziro yongera mu ddoboozi lyo Sebo n'osonyiwa ani amannya gange bampita Kafeero Sebo Ssaabasajja Kabaka awangaale awangaale Sebo mukulu Kafeero musula mukyeyo mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo Sebo tetumuwulira mukulu Kafeero yongera ku ddoboozi lyo oba ow'ebyuma yongera ku ddoboozi lye Kafeero mwennyini alabika engeri gy'ali ku ssimu nankani yeebiwansi ompulira bulungi Sebo tetumuwulira tetukuwulira taata ompulira mukama wange tukuwulira katono bakuwulira katono naye nga nkyalwana nabyuma n'okulaba nga nsobola okutereeza kubagana nabyo kubanga mmanyi tebiyinza kukusinga mukama wange Sebo naye kati bannange muwulira genda maaso Sebo omwami Kafeero tuwulire Sebo sanyusa nnyo okuwulira rediyo eno kubanga bwe mulundi gwange ogusoose okugibeerako amena Sebo omuwulirawo wangi Sebo abaami abo ab'e Boston
ekintu kye tulina okusooka okumanya bannange nti tuli mu struggle eno einvolvinga ebintu bingi nnyo era mwami Hussein bwe mbasigize mwami Museveni ono bwe yali ajja mu buyinza ne NRM balina reediyo e Nairobi nali mwana muto by then naye ba encounteringa ebizibu bingi nnyo naye kyembadde nsaba abaami b'e Boston abaami b'omu Amerika ekintu kino omanyi omulabe bw'amanya wikinensi yammwe netumuwulira agenza atuvuddeko